Mira kumukucho kwa Uganda lifestyle nze Segaba Morishiki kati ebipangulula abantu bibera bitono nnyo ate buli muntu Katonda ayina olunaku lwe yamuteekerateekera okubeera nga afa atali nfa nnungi kuba buli omu ajalaga abatamanyi ebyo mu mbeera bwetyo olunaku olw'ejjo olwokusatu omupiira wakati wa tiimu ya Arsenal the Gunners kosa ne Manchester United babadde basamba omupiira guno eno gwatandise ku ssaawa 5:15 ez'ekiro wabaddeyo emipiira mingi nnyo. Man City yabadde ensamba, Liverpool yabadde ensamba, naye olw'okuba nti Arsenal ne Man U bakyasinze okubeera n'abawagizi mu ggwanga erya Uganda nekiraga nti nno guno gwabadde gwambiranye nnyo mu bantu abawagira omupiira. Omuntu waba tawagira Man U omusanga awagira Arsenal, abalala kale ne bagendako eri mu Liverpool n'abapya abajjumbidde okuwagira Man City bwe kityo nekitambulirawo mpolampola. Wano mu ggwanga erya Uganda nonno omupiira ate gwo gwavuddemu kufa batya kati waliwo ekibanda oba ekifo wabadde balagibira omupiira ogwo gwa Man U ne Arsenal ekyo ekiri awo Masaka Uganda Chaos era mu mbeera bwetu kino ekifo ekimanyikiddwa nga Uganda Chaos we wabadde omwami musiraamu oba banda gwe bamanyi mu kitundu ekyo ono nno kasazaaweze saa 6 n'ekitundu ez'ekiro wakati omupiira ogwagenda mu maaso Arsenal neteeba goal esooka era ng'eno yateebeddwa omusambi Julian Timber kati ne bagenda maaso n'okubeera nga bateeba goal ey'okubiri yateebeddwa omuzanyi wa Arsenal William Saliba. Kati wano ayabadde avunaanyizibwa ku kifo ekyo n'ajjako amasannyalaze. Mu kujjako amasannyalaze ono yabadde yeekwasa ng'agamba nti abantu babagaana okuleekaana era balina okubeera nga bajjako vuvuzera zaabwe balekerawo ofuwa vuvuzera zaabwe oba si ekyo omupiira kagukomaawo. Kati wakati abantu mu kulaga obutali bumativu ono okubagirako omupiira amunnange asikaali yategerekeseeko eryokekyo Richard gye yavudde n'emmundu ate n'akuba essasi eryasse omuvubuka myaka 28 nga ye John Ssenyonjo ate omulala n'afuna ebisago eby'amaanyi. Essasi lyakuba ono ne limuyitamu ate n'amuliraanye ne limukwata. Kati eyamuliraanye ye akyagenda maaso n'okubeera nga ajjanjabibwa. Arsenal bwe tumaze ngaffe okuteeba goal ey'okubiri bonna bazze nga banyiivu bazibu. Ono musiraamu ate n'ajjako amasannyalaze bw'ajjeeko amasannyalaze n'omusirikale gy'avudde nti ate twabagaana okuwoggana akubye bukubi John Sasi. Can you imagine? Ebintu bya mupiira wane na Africa tukyali mabega nnyo kubeera mujjukira n'omupiira nga express ekyalizaawo ewankulukuku abantu bagendanga maaso n'okubeera nga oluusi guggwera mu kulwana. Lwaki leefu otubbye? Lwaki kino olwo amayinja ne gagenda maaso n'okubeera nga gavuga? Kati mu mbeera bwetyo omupiira gwaffe abantu twaguteekamu nnyo competition ne feeling on top of feeling n'ebirala ate ne gujjamu akapapula. Kati osanga omuntu nga yakutte ssente oluusi yazeewoze oluusi alina kye yasinzeeyo ne bamuwaayo $10,000 abamu n'akwata akasoze ssente ezibeera zisigadde mu bulamu bw'omuntu n'atalaafiya n'agamba kangusibe nti mani yegenda kubeera nga egujjayo. Kati wakati mu kusiba ssente ezo ne bamukuba obutabanguko obubeera mu maka gye mutaba bubeera bungi nnyo. Oli bamukubye omupiira azeeyo waka n'obusungu n'abumalira ku baana oba n'abumalira ku mukyala. We can you imagine omupiira guwedde ssaawa 7 bala n'eddakiika 3 omuntu gagenda okukozesa okudda ewaka kuba abamu basooka kayanira eyo gye bagulabidde. Kati agenda otuuka ewaka ng'obusungu bungi. Omukazi ne walwawo okuggulawo imagine ku ssaawa 7 ez'ekiro ono atandikira mu luyombo lwaki tonziguliddeewo
lwaki kino ate kati ku side eno endala ababeera bawangudde kati nga olaba abaaseno amanye enkya ngenda kubanja omuyindi ng'awakwata oba nkoko biki nga naye akomawo omusajjufu nejjukira newankubadde Arsenal beewangudde abantu banna emipiira gye babeting tekubako gokka kubako n'emipiira emirala kati Arsenal ewangudde abalala babakubye kale ate neweesanganga sometimes kati radio zatugondezaamu nti omupiira ng'okwo bw'otega radio ez'enjawulo zibeera ziguweereza omuntu aba asobola okuba nga aguwuliriza naye olw'okuba abantu baagala nnyo ebinyumu n'okulabako toyinza bananya kulaba mipiira naye obuzibu kwefuga abantu balemererwa okwefuga kati buuyo muvubuka yafiiridde mu bintu bwe bityo bya mupiira olw'okuba ttiimu gyawagira ewangudde abantu tebafuwa nnyo buvuzera ate nga singa Man U yabadde ewangudde era kyali badde vice versa kale atweyongera okubeera nga twegendereza ate era twekuume tubeere bagunjufu ekimala okumanya nti guno omuzannyo buzannyo wano Man U yabadde yekyadde ate oguddako Arsenal ejja kukyala linda kuguddako osanga ne Man U ejjagenda maaso n'okubeera nga ebakubira ewaabwe guno kyagaanye ate mukijja mu musungu ne season morova yakatambulako emipiira nga 14 emipiira egisabibwa ginabeera 38 kati gwomuntu womukolako obulumbaganyi ku mupiira ogwo 14 oba otegeeza kikale Arsenal tubagaliza bisinga era nga twogera mu kiseera kineeno kati bali mu kifo kya kusatu balina obonero bwabwe 28 enfisi za goolo balina 14 bakawangula emipiira giri 8 draw bali mu draw 4 kosa ne lose 2 eyo Arsenal ate Man U yabadde esamba nayo wetwogerera balina obonero 19 bakawangula emipiira 5 ne bagwa amaliri emipiira 4 ate ne bagenda maaso n'okubeera nga bakubwa emipiira 5 kati mu mbeera bwetyo bano balina enfisi ya goolo 4 kati olaba lwenji eriwo ono ali mu kya 11 oli ali mu kya 3 naye olw'okuba embiranye evudde mabega Arsene Wenger ne Ferguson embiranye eyo Arsenal nejja awo nekola likodi unbeaten 2-4 kati awo negujja bagira kati abantu bone babiteekamu feeling paka ne kati era newala balina okuba nga waliwo ebyagudde okubadde ku social media TikTok obedde abantu obalaba nze we bankuba sidda ku TikTok Man U we bagikuba sidda mu kino Chicken yagambye yagenda gaba sente singa bakuba Man U waye mwegezi wa Man U kale yebyo nze Sega wa Mulishide